gamba sex abantu mu kitwala serious. Sex one e Kampala kati yafuuka game. Gwe webaze bounty akuwasizza. Noga nti ono yakulondoba byemu. Sex kati gwafuuka muzannyo nga mizannyo gino emirala. Era si ekintu ky'oyinza okudawo ne weewaanya nnyo. Kati nze munnange ndi wa kitalo nnyo mukwano. Nakugamba ku Google kudduka buddusi misinde n'ofunawo omuntu wano. Wesimu yange teriiko. Ati nkulaga bulazi omuntu mukubirire wano. Tutandike. Nga mutukoze bubi essimu leero. Kweri? Essimu eriwa? Ensi we yatuuka Zubeida. Mwe mumanyi. Kira bugenzi ku Google teekamu buteesi. Konoonya wano gw'oyagala nti kati njagala wa. Olaba wano. Bahai Road, Bugorobi, Bukoto, Bulenga, Bunamwaya, Bunga, Busega. Bakutirako neki? Wa wali tuli okumpi wano Bukoto. Kugira wano kanteka ku Bahai wano. Teka ku wano ng'okuba. Yes, how are you? I'm okay. Could you? Where are you? Bahai. Sente mmeka leero? Wanje? Sikuwulira bulungi ti sente mmeka? Yambe seksi ya 10 nga Seksi 10? Service kizogenda okumba. Masaji? BJ ya meka? Mitwala 15 tosobola kumpa services zonna. Njagala BJ, masaji, neka sex. Ngenda kuyita buyisi ndowooza. 15. So are we going to test? We're going to kebera oba we're going to kozesa kapiri. Sorry? Live wa meka? Live wabiri. Tujja testing eh? Uganda live ya mtwala. Kale. Okay. Category ready? Kale ndachekanga 2 kankubiri. Aina lumonde, alamuza kyekyo. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shibara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Okay. Ela kadebe katuka neba kama bikini mama demo. Yafunika demo komova. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku mani power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Gulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutesenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki nekimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workout. Kumandi je tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday. Ngabiri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire kitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live otuyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona ku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl karaoke Sita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omwali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi mukasubire muli bulungi Shami Mayanja. Lyerinnya lyange bingi ebigenda mu ggwanga NTV yo mye. NTV, Dembe FM, KFM, Spark TV, Daily Monitor, naye bakwano baffe Babule, Dodo, Stella Nante n'abalala twagala okubeera nga tubasaasirako ku kyatuuseewo. So they're unemployed now. Kyongerako ne full stop. They're unemployed. Tobuuza era Dodo ngambye unemployment nga buluma. Baali bamanyi bintu byakusaagasaagamu. Naye so kati kyenzudde mu ggwanga kati buli kimulaba ng'ekyokusaaga kati basobola okiteeka mu nkola. So tebikyali bya biri nga bwe tubadde tubisuubira ebintu kati ebintu bitandise okubeera ki nga bikyukakyukamu. Ennaku zino emikolo mingi naye ne divorce nyingi. Abantu bawasa nnyo naye ate baawukana nnyo. Ennaku zino bagamba nti abasajja bawasa tebaagala. Nengamba ke tulina owa Equity for Men njagala tumubuuze tubakako emikolo kubanga lwaki batugamba nti abasajja bawasa tebaagala. Nalabye omukolo gwa gundi omuwala Ntauba. Yes, ne bambi congratulations. Kanyumye bambi kamaama badde mulungi lwakuba nalabye waliwo akantu amwana ke yakoze ka video
ngakachi gatauba labuganga omukambwe ennyo omuvubukalaga engeri isone ne mbagamba no byebibeerawo emikolo gikooya omuntu okoowa ku mukolo okooyera ddala osoovuma buli muntu atagukolangako okakulaga naye nalaga nga akasajja kalinga akakkamu ate nnyo kekyana kiraga beni kiri mu Amerika eyo manye Uganda nalina kyenayiza ekintu kiri mukama akebeera mitima Uganda mwogerera omuntu ne relationship ebadde eri etambula nefa kama yakebeera mitima kyova omusajja omupostinge ku birthday Father's Day anniversary Valentine's Day Valentine ayinza okuba si ye Valentine wo Valentine dadi yatugamba wano osobola okulonda Valentine wo kati osagamba nti buli Valentine ye Valentine wo kujjako nga ye Valentine wo kolona oyinza no postinga mukwano gwo izo gamme ya leero ye Valentine wange amaka gaba gafuti awo ku musajja atategeera ne ku musajja ategeera gaba weegali naye batono nnyo mu Uganda postinga musajja tubakako emikolo temutukaka lwaki emikolo mingi ate divorce impitirivu Okay, kusokera ddala batwa bakuwa Executive Media Real Time with Mimi nja kubebaza ate ntandikire ne ku kantu kaliko watandise nako nti ennaku zino eggwanga era olaba kati omukulu yagambye media yonna egenda kukolera ku mateeka ge kitegeeza tewakyali freedom of press tekiri mu Uganda n'okalwa kuba nti ffemu tubeera excited kati mu kubeera nga tetukyalina freedom of press ate yagambye tagikkiririzaamu babadde tebawoninga mainstream yokka naffe bannakantu ekintu kino muhozi kyali mukukola tekiri mu Uganda wokka abantu tulina okitegeera ne mu nsi endala nnyingi nnyo ng'amawulire oba ebintu byonna ebifulumizibwa ku mpewo nga gavumenti yina okubanga ebyaprovinze likes of Rwanda likes of Tanzania n'amawanga amalala lwakuba nti kati ffe ewaffe oba osoma amawulire eri mu tteeka ly'eggulirawo oba oliyingidde tebize nti omuntu omu yangambye ekigambo kimu emboozi yonna eri watha obulamu bwo gireke munnanga abatitisi batera olagirira abe baziika abazira mboozi yonna kasita olabanga eri watha obulamu bwo teri mboozi aliwo abagambanga nti tuli batiitiizi kati buli muntu yafuuse mutiitiizi okategedde akantu ako kubanga tulabye nti kati munnange tebikyali byakukangakanga simba eboggola nga teruma kati eruma neboggola neruma si mu bubi tetubyogerako mu bubi naye tugezaako okulaga bannayuganda nti kakati tebikyali bya Zubeda nga ye naawe gwe bw'olaba Zubeda yafuuse mutiitiizi naawe yogera wetunuzeemu kamera situla eddoboozi lyo yatula but otherwise wona okyaka kuba meya erere anti tuli baawuzanga twalya bano baalya kakati we byatuuse bajja ne bona abatolidde bajja kukako lwampaka n'ebirala so ye embeera eri mu ggwanga yakwerinda yakwerekengera yakweraliikirira Zubeda ebigambo tetukyamala gabisaasaanya era kati nze nalowoozeza ku YouTube nemere kantu kange life after prison awo tota awo sita eno mbyamaka omuntu tota ate naye omusibe kasita anayingiramu ate simaana asookera ku seemwayi ate embuya ate biki amugamba olina engeri gy'osobola gyeditingamu n'otateekamu byanyumya awo embeera weetuuse kale Equity for Men nja kwebaza bayira bintu bingi badde mu ggwanga nnyo twasemba okubeera wano olwokuna ku channel yange nga tulabye results zaava mu musaayi gwa Paul Kafero abaana ne balyoka bavuma abakazi buli ensi n'eryoka evuma omukazi buli omu n'abakazi twatuuse nga bannaffe bennyini bagana naye bannaye tuli babi kuba kati kushoka eri bweti tibasooka ne bakebera abaana ne mugenda ozza omwana g'omanyi nti ddala si wa musajja naye n'otuulawo kati nze ekyanyiziza kuba wana chipusi nangoko ne bagirya ddala yefayira n'akazi we yapositera agamba bw'ofuula bokadde tya omukazi ate mala otya omukazi bw'ofuuzayo kadde akatotono mu lunaku mala otuula ate osirikirira otyemu ku mukazi bulungi nnyo kubanga naffe bennyini twetya so mu byonna newankubadde nga n'abasajja nagenza olaba nga waliwo yaseraga naye nedda ate mutuvumye nnyo ne nammwe abasajja nammwe mwetye gwe ekikuzunzazunza n'ozunga wala n'ofunono kyekyaki nange kyenadde byonna
nga weebiri naye kike nayise mu mboozi eyo nga sinnatukana ku kibuuzo kyo mu mboozi za Paul nakulabye olaama yes walaamye lubona ng'ensera nabagambye direct yes nabagamba no nze abange ensibe enaaba etegedde nti be bammeeya bembalaze at the moment ina birenzi byange bibiri abo temutawaana kukola DNA enze nabakkiriza nti mububi ne mbulungi abo bangi kati ebisigadde ku machanga bakolako DNA kati bwe ndiba abali babakikoze bali babakikoze mu bumenyi bw'amateeka era gye ndi bandi siri bamusanyufu mwekamba buulire Zubeda kyannaku nnyo nagambye nasiriikidde ne mpaamu abantu just akantu abone bagamba njagala nammwe abatulaba ku executive media mpaye eddakiika emu osiriikirire ofumiitirize ku kino kye ngenda okukugamba kale akyogera si yakireeta tebereza ku baana bano abakafeero nga ddala mulimu ddala omwana wa kafeero eyawanduddwa wallahi njagala osirike kale si kituufu nange nasirikidde gezaako bugeza tebereza singa kale mubaamu kaabakafeero ebyaddala nga mulimu kukuba awanduddwa nga busajja bwattu buli mu kuwunuuna ensi kamera zibutunuulidde zibuzuuminze natulidde akavubuka akamu nga katuuse nga tekawombeefu tekalina kyakukola ne katuna mu kamera bwe kati naye kazuuminga ne bakakolako effujjo bannamawulire kati oyogera ki nga bali ku mwana wo naawe gy'oli gwe teebereza nga mulimu ngeza bugeza eddakiika eyo emu buli muntu yaŋŋamba emmeeya wallahi gwe just kiteebereze mbuteebereze kati oteebereze ng'oli magombe nga kubemu kube baakuwadde nga balina obwo gwe bawandudde bakulimuko katikako kirala nga ekyamazimo ki ogezaako bagabana gwe mujjamu ye wange gwe mujjamu ye mwana waliwo obuzannyo bwe bazannyo bana balanga mu firimu ng'olaba omwoyo ogezaako omwoyo gwe gugambe naye nga terali alaba ono ye mwana wange gwe genderi naawe onako tawulira kati byonna byonna okubyewala omutima gwaŋŋanyidda kikuba encukwe kitiisa kyesisiwaza naye nga yeyensi abasajja bw'ofuna akadde akalaama ng'okyali mulamu laama lwakuba abantu kitwala nti buli alaama aba agenda kufa balowooza alaamye alabika agenda kufa nedda lwakuba nti n'ekirala era status kikkoolaamira kati bw'otula musajja ati okyapangisa osobola engoye zo mpozi engoye naye kakati era ogenda obalaabalamu nga n'abaana ayinza n'omu opisikanaga mubuleke oyina essimu buli kintu ky'olina kiramu meeya wali oli ng'ayina essimu ye ayina engoye ze ayinamu obutebe mu nnyumba birambe kubanga nabwo abaana bo basobola otutandikirako ne maama bw'otandika okuwandiika ekiraamo ng'okyalina akasimu ojja kukikyusa ndowooza wa buli bbanga kyekiramu munnanga nti tomanyi oba onoowangaala n'okolayo byokozeeyo byonna tubisabira Katonda byonna tubisabira Allah atusabuse tusobole okuba nga tukuza obwana bwaffe mu byonna ze kyensaba tukuze obwana bwaffe butulabeko nti otuuka ekiseera ekiwummula nga ne bw'oba owummudde obwana bw'osobola n'obubusiibula mu busiraamu era kyemwaŋŋamba nti kyenayiga nti obusiraamu ffe tusaba nfa nnungi nti Allah omusaba busabye akuwa enfa ennungi naffe tusaba obuwangazi se nti anti kale bw'oba otuusa ekiseera ekyokufa akutwale nga yeesiimye n'omwoyo gwo kakati nze waliwo byentuwa nenga nti Allah akutulira tukuze obwana bwaffe butulabeko tule ku pati zaabwe za graduations nze Zubeda ina kinatuuka nentuna ina omugagga omu gwentuna neŋŋamba naye kati ono ye Allah ne bwamuyita tabeera mumativu tabeera munyiivu nnyo oba nga nze bwe ndowooza mu mutima gwange okimanyi n'omuntu gwe nawulira nti yasiibula ne ku baana be n'abayita nti bina tubikoze tumwongeramu mubeere bulungi n'asikamu kati guteebereza omuntu enfa ng'eyo be tubyogera oli yesiwa naye gweteebereza enfa ng'eyo n'abayita abaana be n'abalabako n'alya nabo ekyegguloko lumbo yalya na bulungi n'abaga abaana bange leero lwensemba okukola kine bagakaaba amaziga munagakaaba saagala mukaaba ki naga kale mbatadde kati naye enfa eyo nayo gyeri nga mu mativu abaana be basomye bakulu bayivu balina emirimu gyabwe gwasiza bakabazukula abalabyeko mpumuddeko kyempumudde anyway bwe tudda ku mulamwa eyo yagadde kuyitibwa obuyitizi n'okumanya nti bwe bulamu bwe tuwangaaliramu gwoba oyagala oba toyagala nja kuloza kufa tulugunya banno bagobaganye ku mataka mulwanira amataka nze nja kufa n'omuntu yaladde ensi abantu bagitaddeko amaanyi pulaadi ogenda gwoba oyagala oba toyagala ogenda time egenda tutuuka
ate nina kinategedde abasanyuka ng'omuntu afudde nabo mubaleke. Temuddamu kunenya muntu zikati nzo omukubali babavumirira. Zubeida omuntu akuteekako obukyaya, akuteekako obulumi ku mutima. Nga okimanyi kituufu ogenda kufa naawe. Naye ng'okufa kwe tekulemesa kukuuta kasupu. Kankoko nogamuletekako kakosoke ngakole ki? Nkawuutemu supu. Ng'omuntu olabira dda nange ngenda kufa naye kasito nsoose kuba wali onjagaliza nze mba nkola ki? Nze mba nsookayo. Omuntu tasobola kufuula mulekwa gwe n'omwagaliza mbwe ebirungi. Nga bazadde bo kimanyi bonna okufa kwabwe. Mutasobola kugobaganya ku ttaka gwe sebo otandika okusula mu tundubaali. Omuntu asobola kukulemesa kalimo. Gwe sebo abaana bo ne babanga kati bafuuse momboze tebakyalina tebakyatunywa. Nga sebo omuntu omu yayimiridde gyayimiridde n'asaanyawo omulimu gwe banaakugobesa ku mulimu gwe. Gwe n'olowooza nti bw'anaafa mbu kati munnange ogenda kubeera ng'okola ki? Nga gwe munnange onakuwali wamu n'abalala abanakuwavu. Era bajja kwogera nga ojjukira ka vidiyo. Taata wange abadde mulungi. Omwana n'agamba a few moments later. Fe abantu tuba tuga. Omujjukira oyo. Taata wange abadde bulungi. Musonyiwa ebintu bye yasobya. Obwana akateekawo a few moments later. Fe abantu tuba tuga. Tubadde tuga. Katonda we kati oyo gw'ogamba. Era omuntu akole ki? Asaasire. Zubeida ombuziza ekibuuzo ekya lwaki tukola emikolo ng'ate twawukana mangu n'ebirala. Abasajja tubakaka. Teri musajja gubakaka mukola mukolo. Ayi. Ngenda kikubuulira. Nze nga nayagadde omukolo nsobola okugukaka omusajja. Anti omanyi lwaki tebamukaka? Ajja ayagadde. Omukolo kye kintu ky'otava buve mu bbanga n'ogaa nti nkikoze. It is finance. And which finance eziva mu nsawo y'omusajja. Kati gwe kyogamba ogenda mukaka nga talina zikola mukola. Anti nsobola okuba nga nze nnina. Ogwe ng'oguyina yes. Awo kisobola naye kitegeeza omusajja si yakoze omukolo. Kyogere nti eriyo omusajja gwe bakako okubeera ku mukolo. Osobola okungako okubeera ku mukolo. Nenzija n'embeera nga gw'otaddemu ssente. Lwaki oba ojja nga toyagala? Anti ssente zizo. Njagala muteeke mu kifaananyi abasajja ebintu by'ekisiru mwabitandika. Anti ssente zizo. Anti lwaki ojja nga toyagala? Kakati ate okujja okulya obuli emmere. N'okwambala owambaza amasuuti. Kati olwoba owulira otya? Kanyonone ku ssente ze yazaagala munnaye ate munnaye ssente zo gw'atalina kyazikola. Kati muli oba owulira owasiza? Amba kimanyi nti siwasiza kuba nebyoba ompattaddemu ze badde sibyagala. Eyo yensi. Naye kye tuyita omukolo ogwa ddala nazzi kuno omukolo guba gwa musajja. Omukolo guba gwa musajja nti omusajja yatuuse n'akeera ku makya n'agaa nti kati nkoze omukolo gwange ngenda kukyala wasenga ne tuva okukyala wasenga ne tugenda mu kwanjula tuva mu kwanjula tugenda mu mbaga. Gwe bayita omukolo. Emikolo tugenda okukola emikolo expectations zaffe ziba nnyingi bakamba bwe tulina ebintu bitubuusiza amaaso. N'amalogo gyegali. Zubeida. N'amalogo gyegali eriyo abantu ng'essanyu lyabwe eryasemba. Byasemba ku mikolo. Eriyo abantu nga gyakunyumiza agamba nti nze onava ku mukolo gwange emirembe gyange lwe gyabula. Kuli busenga obulogo ku mikolo okwo. Kuli obutuuzi obulogo ku mikolo okwo kwe muyita. Ngako kagamba kimu baasi. Akoze omukolo, agukoze kale. Agukoze nti kale. Tujja laba. N'eddogo ly'oku mikolo baliteekawa. Liizo obutabiri bwonna olikolerawo. Okimanyi waliwo eyaŋŋamba edda luli nga tebanaleeta ebintu bya gazebo. Nga baleeta akakeeka omugole kwafukamira. Nga bagamba wansi awo omugole wafukamira baateekangawo eddagala. Anti eddagala abagole bagwa eddalu. Eddogo teriko format. Teriko format. Wonna woolikoledde. Teriko format. Bwomoso olikolerawo. Kyova olaba nti abantu abamu kati kankubula Zubeida tonna kyegendereza. Tonneebuuza lwaki abantu kati emikolo bagikolera mu kibuga tebakyadda mu byalo. Tebakyagenda mu byalo waabwe. Oli awozabooza nagati kati ku Serena awo nsobola okutuuzaawo abantu bameka. Nti abantu 3 n'akola akakoleke n'abantu abagenderere ennyo. Naye kimanyi okwanjula kugenda kutandika okujja mu hoteri. Tetukyamenyeka nakwerega. Ddala abalogo.
okwanjula kugenda kujja mu Serena bambi embaga nguli akola akantu ke katono nnyo k'abantu 10 2 3 n'amanti abantu bagenda kulya abeere bamativu ate nga babuvunaanyizibwa tebalina budde obwo ku kyalo babyewola. Zubeera tulina ebyalo ng'oli ne bodda ku kyalo tokyagala kusulayo. Omusajja nga motoka yentinti nga ajja n'ayingira faamu yo bakabanja ke n'abeera eyo baba neiba ababuulisa ku mitala muli bulungi okay wazze baba nti ejendi nti kale n'amaana ayingira emmotoka ye n'ayambusa endeberwamu naye gwe okimanyi lulinga bw'ogula akamotoka osooka kaddusa ku kyalo ewammwe kuddako ab'ekyalo bategeere nti waguze. Naye kaakati bwe baategeera nti gundi yamaze okwanjulira abeewabwe akamotoka yabadde addayo mu Lwera nekaggwawo n'afiira aga nti abantu b'okubyalo fitina yaki abaana bafumbirwa ennaku zino ama nange nalabye emikolo mingi abawukana bangi neŋŋamba kiki. Ekyokubiri mu Uganda muno kati abantu njagala mutegeere bakuba ssente z'ekivandulo. Bwe njoga ssente z'ekivandulo luli nazzikuno ng'abantu bamuzeeyi baffe bw'aba awasa embaga bakuze maama amuzaddemu abaana 6 7 muzeeyi apakasizza emmwanyi yeeweze n'aga mukyala wange kamukole ki kamuwase. Naye kaakati ennaku zino Zubeida tukuba ssente z'ekivandulo eza ddiiru ulina obino kati kabona kati kanyumidde nze tusobola kuntwala nga katonyanjire tozze waffe ssente azirina tezimuluma najja nayanjula n'akola era kisigala nti njagala naye okwagala okuliwo okwokucamuka si kwa ddala okwokucamuka omuntu omulabye ennaku 2 3 nze ngenda bikukolera n'abikola kati olumala okukwatamu ennaku 2 3 nnyanga gayi kiki kinaliifa kiki nnyo naliifa ki tajjukira ssente ze tajjukira kuba ssente tezimuluma ssente zimuluma abantu kati asooka okwanjula nga kinyumo bulungi nnyo si kuba tutayagala nti wabula n'ekinyumo oba oyagadde n'ekinyumo oba oyagadde ng'era bwe tulabye abawala abalala nga bo bafa bitiibwa n'agamba maama wange kumbona abane gye tubonyeebonyeemu omusajja yenna anankolera embaga maama n'anywa ku busukaali n'anywa ku busoda taata ne yeeyagala n'abejjako ekikwa. Era ebintu ebyo bwe twandibadde mu history abakola history oba banga history bamiki bwe bandibadde babuuza ekimu ku kireetedde okukola emikolo kireetedde emikolo leisure time nzo kugamba to impress others abamu bandwagon group influence gundi akoze nange kankole isegedde abamu kulumya njagala kulumya gundi mbu waffe sebo tewabeerayo mikolo gw'omanyi olina omukolo gw'okola akawalo olaba kupiika kukola mukolo nga goloza kakwagala kumbe ko oyingira ebintu by'otamanyi ebikweno oyingira ebikweno by'otamanyi ko kaagala kakasa maama gundi yagamba waffe tewalibeera mbaga kati gwe ngolaba kakazi kuvuga speed mukole mukolo webuza storage kumbe kaagala kakasa bagundi hanti waffe tewaliba mukolo katunja kategubadde wo olaba mukazi kufuukuka mazina mu kidaala omugole togategeera. Obuyimba bwayimba bali balokompoka wakati nukusasira obwo baleka balokompoke siddogo nina mukisabo kisa siddogo olaba abumalayo obuyimba nogo omwana atayagala buno wabaliyamu voice ebintu bye bitambula labu yajimpa bubude era bye bikena maaso ababitangala enoga mukama katonda obuyimba nga omwana bwakuba bukambwe bwe byakulema yabimalayo
Bucha chansi yo tategeera bwe nali kusiibula kankuyambe kukiddiremu olabika pittu tewagisoma nugo omwana oluganda nga lukambwe kumba ina gwalumya ayagala amulage nti battake amuyambye Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ensonga nefuka ensonga bwamala bwayogera kwa mukyala ali mu kidaala akaaba amaziga bwasika yakatambaala bwakaaba amaziga uga omwana embu kibubi nze nabagamba abasajja amaziga ago abakazi bazibu bakutegeera amaziga g'omukazi tegakulemesa nga kulya mmere mukazi bwolaba akaaba oyinza okwagala omusangula amaziga nagandeka naawe nze ndi mu ssanyu lyange eryaki munne naffe tetumanyi ye muntu akaaba n'atonya amaziga nze nkubuulira amaziga g'omukazi tegakulemesa nga kulya nze nkugambye kati amaziga omukazi akaabe mbukati munnange osule nga teweebase eni ekimunyumira omukazi akaaba nga lyati ali mu kunyumira saakugamba omukazi ye mutagamba onzita ate bw'ovaawo ate n'agamba nti nedda ate we mbadde njagala awo ni bannange anti purogulaamu yeeyo kakati ate ng'ogamba nti munnange mulaze omukazi oyo ye mu kika kitonda omukazi kakati bw'olaba mu kidaala bakaaba amaziga akaaba nogayi asanyuse nnyo alumiddwa nnyo nedda batakikkiriza kati awasiddwa tekituukikako bannange kati oyo nga musirisa ng'omugamba kiri oke mukama akikoze ate ali mu ssanyu ate nze musirise ali mu ssanyu nze musirise eka gwe naawe omusajja bene kuzo temukyalina mulavu mwonoonesa ebintu bingi kankubuli ezubeeda benaku zino sibategeera kankubuli ezubeeda ebintu ebyo mulowooza simanya mikolo bikoze bitya abaana batutomezezza eriyo abakyala nga munnange embaga ezo ziraba ng'ewaabwe bagamba nga era nakugambako ekintu kimu abasajja singa oba tonnawasa mukazi n'otwala step n'ogendako ku kyalo ekyo okole ki owulire ku biriwo anti olaba akajanja k'abasajja bwe byatuuse anti tuli mu kunoonya solution lwaki emikolo mingi naye ate n'okwawukana kungi kati mu kugezaako okufuna solution ya bino muteekekeko ne ka step kano buuzaako ti naye ki wano wali wati ojja kuli abagamba tebannanga omukyalo oyo alidde embaga za muwalawo oyo omu ati mpuli abateekateeka mulala kyokka waliwo emyezi 3 mabega abana omuntu obufumbo bwe bugaana fumbirwa awalala bwe bugaana dde ewalala bwe bugaana fumbirwa era ewalala mpaka woonoofuna omutuufu oyagala abaana beetuge akunyumizaako omu yali bali mu kisenge bamuddiire omukowa ali awo omukyala ali manju eyo omugole bagenda okuwulira ekyana kiri mugamba kitooke mama kijja kitomera abako kikito mama ono jeneko sefulia yange agikombye ey'obuugi agikombye omukyalo omukulu bano abakogo bazze okukola ki gwe bazze okutwala kino kijja kiroopera mbwe sefulia yo nagikoze ki agikombye ey'obuugi kakati gwe noleeteka bakutegeka omanyi nti munnange ezize kutwala mukyala naye mukyala wo tannajja kukubuuza naye ali eri aguluba na bitoobi esefulia agikombi meya wafuuse kapo nedda meya basooka nga amaze okwambaza omwana w'abandi ngaali eri yegoba ne banne ngaali mu sefulia y'ebuugi ng'ateekamu olugalo kyana nekijja nekigwa mu bako nga byonna ebyugi bikiyiikidde esefulia yange agikombi kyokka mame waŋŋamba mu sefulia nze nyina ogikomba kyokka ono baaba yagikombi kyokka eri eno bali mu kuteeseza muwala kati be bakyala betuwasa abo bakomba seppiki bakomba maseppiki nina gwe baasibye omulalu nga bamukusibize ng'omukazi mulalu bamukusiba
family ate ne maani yeekwasa nti omwana abwe abadde mulamu. Eddalwa ligwiriddewo. Ne yeerwanako. Mpaka bamututte butabika. Waliwo ebimbe nga byo bibeera bya myezi. Ebirwadde. Va ku ebyo. Naye waliwo bano nga bo psychologically balalunga asobosala asala ebintu mu nnyumba bw'omugambako nayasayasa ebintu n'ayagala okukufumita ate n'amala n'ataleera yekanaga aki ekimbaddeko. Naye nga toyo tisebo tebaagala omute. Baga omwana affe yali ategeera bunyiri abazadde abasinga baba bamumanyi omwana abwe nga banoonya yenna n'amubayambako. N'abayamba abagirewo etteeru ewaka. Kati basiba musajja. Lowooza owulire. Oba oli awo meeya ng'oleese Zolo. Naye nga Zolo abantu bamulaba mulungi. Ziri mu bintu. Nze nalinako omuntu saakunyumiza. Omuntu agende ewaabwe akyaleko nga boga nti akyaddeko. Kuko musibiridde ebintu byo bimuwadde. Omusajja musiraamu biki omuwadde ebintu ategereko munaye taata agenza okulaba ku bantu. Bwe yakoma onda balina akadomola ka lita 5. Akaaki? Akadomola ka lita 5 mubuuza nti ki? Nga mulimu Walaji oli konko. Walaji konko. Emandule. Ntiani ati munage wakati fumba Walaji. Ntitadi yangambi munkakuletere. Sezara. Yatodera. Gabo gabo bitu byayine wakawe. Walaji. Nabonete musiima. Nagati akadomola ka Walaji lita 5. Kako. Muwalawe nno nga tanywedde Walaji bitooke bye bigwa. Lawagero tandika okukulonda ku kkubo. Natunula akadomola ka Walaji lega abadde kakubadde abantu banywa naye ko kano muri katandikirawa. Akadomola kaki? Ne munaye bwe weebuuza toyinza kukwata akadomola ka Walaji. Kati aka Walaji otandika otya mukoogo? Mukoogo. Anti otegeera nagamba amaka agatali mu mpisa. Olabira ku nkoko kulinnya gaali ya mugenyi. Egaali wakagiparking enkoko omanya nno wano wenyingira. Anti munange eri ebankoko nedda. Era bye kubanga gaali yange akagiparking. Ogokwata ate gaali yegudde ate ali ku gaali. Wakateekawo motoka yo waliwo obwana amaka goyingira wakateeka motoka yo butandika. Please wash me. Bengolo. Obwana ochadde maka. Sebo bwana jebuli. Motoka tuine motoka za famu tuine entondo. Tuyagala muntu kujesembereza obwana gabugiri ko bujiwandika ko bujibukirako nga manya no wenyingira. Kakati ezimu ku signs and symptoms red flags ezimu kuzina okulabika. Abakyala abamu bazitulaga Zubeda na kugamba. Bazitulagirawo from day one. Nomanyirawo nomanti weziri omuntu yandibadde alimu amagezi kati kye government wandibadde taking a step nomanya nti naye wano family ene wasibwamu. Basudde yaluyimba oba basudde tuwasenju. Fano sanga akawale kampani kakupeeka mbaga. Kumbe ogenda kulwana n'amasitaani geewaabwe agawakanya emikolo. Kana kefudde ekizibu. Nze balina kumpa sambaga ng'ogenda olumba sente zitandika okubula ewakaawo zitandika okwonooneka okanya kwebuuza bunava ku mukolo biki ebyabaawo oli mu kulwana n'amasitaani ga family muwasizza. Sooka okole ku research. Family eyimiridde etya? Zubeda, family eyimiridde etya bagiwasaamu eriyo bango obagala mwala abafumbirwa omujjeko ekikoliko. Eriyo family gyemmanyi omusajja azaala abaana be 6 balungi nga gyenkomeza. Naye omu yeka gwenjuka eri abaddeko mu bufumbo naye bwawunzise bulemye. Benali nyumyako ne muzeeyi waabe muzeeyi n'agamba ameya nze amataka ngaina sagala musajja muko kubonyabonya abaana bange. Abaana bagambe takadina. Takadina abaana bange kati bona bamutuuliridde babeera awo bazaaliddeawo ku nzija. Kyokka ekisinga okukwasa ennaku banne amasitaani gali mu maka Zubeda. Singa okukwasa ennaku abako bajja ne babazaaliramu awo abavubuka. Ne bamulikirawo taata. Taata ayina ettaka ddene. N'abawala ab'omusajja oyo abasajja babakwanye babagaggawaliddeko batya. Balina amataka manene kati omukala bwagwa mu laavu ng'asaba kitaawe oba eka nga mmeka ez'ettaka mbu omukajja alimireko.
nga bamuwa omukonga nyuka nga kungula amasizoni n'amasizoni bagaggawadde abavuka ababakwanya nga wasa mukazi we bali balina baana kumuzijja tebakirinaako buzibu kati abaterako boys quarter kati nali mbuulirira oyo omuwala omu ne mugamba omukama katugafiirwa biki era nga famire bujjo gweyimiriddeko yalina amaka kati naye bwawunzise buganya koze eki abaana bamukaaga kakati n'amaka amalala gye gali agafaanako bwe gatyo nti bino ebintu byala abasima bakola emikolo abamu tebakola mikolo nti bajagala naddala ku sayidi y'abakazi nkubuulira jjukira nage nti fe omusajja tukola omukolo kubanga owulira otuuse abamu ku basajja akola omukolo kubanga owulira atuuse sente aziina omukolo kyekintu ekyesembayo ojjo weegendereze mu bantu abali serious byemu ku bintu ebisembayo mu luvannyuma amaze okuzimba amaka ge amaze okugula amapoloti amaze okuestablishinga businesses ze kyava agamba mukyala wange kati ngenda kukwanjula ngenda kukola ki lwakuba abawala bali mu kukitegeera gwe musosene muwali sosene weebuuza nnyoko oba amuwasirizaawo mbaga waliwo bye bawasirizaawo batono nti naye gwe muvuka yakakukwana dakika bbiri omupeeka mukolo ate oyagala mukulaakulane kyovala abamu bawunse bagikoze atuuka ewaka yabadde alowooza omusajja amaanyi gaalaze gagenda okulaganga ewaka nga badda kawogo kaabwe ndowooza gwe okyali mwana mutonya kibuuza Ssematimba kitya abasajja baleeta ekeesi enkalu ate munno omukasi ekintu kyali talineetuuka omutaddeko pressure y'amaanyi temanyi bano keesi ya maama ejjamu egiramu olugoye keesi yasenga negiramu olugoye ne bbaasa yaako ne keesi y'omugole negiramu ebintu ebirina okugendamu nyina gwe mmanyi yawola naye abasajja kati bazigula ne bezijjanga nkalu bwekkalu okyali ku keesi n'omutwalo gwa taata tuguwola mutya mutereddemu 5 naye zize kubanga bayinza oswala gwe n'obanga okimanyi muwalaawe naye alinako 10 anagondeetera akomyawo kale wallahi sigakuwa ojja gakomyawo mukwano shiya omutwalo gwa taata ntaddemu 5 mutaddemu 5 omutwalo bagwogerako si kyekyo nkugambye mutaddemu aga taata n'asaba nze njagala mutwalo saagala kuswala saagala kukola ki nzikiriza saagala kuswala taata azirabe ne gwe yiya nga bw'osobola okumyiwa anaaganga kati nze ngende maaso ga taata mugaye taata ng'omanyi bw'onooyiiya anti wayagadde tusanyuse otegedde Zubeida ebintu biri mu nsi kati gwowoza simanya keesi musimanya temulimu babawadde naye bane omusajja alina bambi ayewola omutwalo gwa taata oba bulungi nnyo wallahi oba oli taata olumu asala naaga mutwalo gwange njagala booda tugenda kuwamu enkalu nti ye ekisajja nekyoka kigana nekyewola booda ne bajja ne bagiwamba ku muzi ne bagisika nente waliwo gwe yagira waliwo kati ekibinja ky'abavukaana e Kampala kyo kikola mulimu ki gwe kikola fe oyina ebintu byo byogenda byotwala ku buko fe tubikubbirayo gwe bitwale then ekiro tubibbe gwe mulimo gwe bakola batwala ente gwe n'otwala ente ne balaba ati mukolo ogubadde gwa maanyi kumbe ekibinja kyakamotoka kasigadde mu senta ne batwala zisofa set akabinja ko weekaliko kaba kasigadde mu senta emotoka era kajjirako kweze emotoka ti wano wetugenda ogera nti enti kale nemmere kamanyira okujja ne kalye motoka nga balina bagipaakinze mu buloogi bwabwe ekiro mission yakubba bintu ekiro abantu bonna bawedde otandise okuyingiza ebintu ebyo tufuna garaji emujjukira mu basooka ne babiteeka ekiro byonna kabinja weekalyako ko kagamba oli muvubuka teweesobola bulungi olina wewewoza ebintu byo gwe weewola ebintu genda osanyuse mukazi ekyo baboy child bo basaze nina ne gwe manyi eyewola entebe nakuba boy child ye mu bintu byo bakubezza tebazibba yayogera n'omwana n'amugamba ozizzaayo enkya boy child ye we yatuuse buli kimu ekimuwa essanyu mwetegefu okukikola ni lwaki obubba ebintu ku buko ate akola ekyo ebintu birina kuddayo eri n'ebiki by'obuuza naera kyovola bwobufumbo biki by'obuuza obba otya ebintu ku buko omuko ate mutegedeze leero gwe ne babba engoye z'abasenga zonna era gwe sigo kati kakugamba ekigambo kino Zubeida mwina bye mutamanyi Katemba ali mu mikolo gy'omu byalo ekyo Katemba ali mu mikolo gy'omu byalo Nsezaala n'akasukali n'atakanywa nga byonna babitutte oli yabibba n'amuserirako kiro ya sukali najekaganyite afeera akeero
Aga tebadde balaga tebajjodde kasukali bo ate oguko gwe gusooka n'okkuba essimu bane taata bangambye ekibaddewo mwenga takimanyi gamulabye ne kati Rojabala oli banyigira abasajja Rojabala nga batandise oluli banyigira abasajja Jabala le kati naawe omusajja le waleese kati bannange yatufuukidde ekizibu babibba akabinja weekali kapangisibwa ko kakima bintu ku buko ekirala mwewozesa abakazi ssente ku mikolo n'omugamba nyamba ompola omukolo guno guggwe nina ddiiru gye nninze naye eky'eminti eriyo ennaku bbiri ng'omukolo guwedde gye bifa ne gye budda nze nfa kusanyusa ggwa nti nonneebakako ku bbule nojja ewaffe ng'essente nze nazeewoze nina ali mu kusasula ebbanja lya mukolo omusajja yaganye ozisasulaonaku awoza ddiiru tennayitamu ebyowulira bawoza sima abanobye nga omusajja ade akakola mukolo omukazi n'anobayo bali mu mabanja omusajja amwekyukidde kasente siina kasita abe wamwe be banyumiddwa naawe tewanyumiddwa naawe sasula mukazi musajja gwe kati mu busungu n'anoba naye nga yeerabidde nti era ogenda zisasula ne bwonobayo era ogenda zikola ki nkale kansasule munkola eyandibadde insulini gakakobuulire abasajja kyettagenda kwewola ate guno omulembe teri kyettagenda kwewola abedda kale yagambanga bannaayi kino kyekitono kyennina kanzije naye kati ngaekireese ekyo kwe kwagala okusanyusa abataaliyo nga mwefuna ne puresha gye muteeka ku basajja nakugamba wano abasajja osobola nakugamba tayimu y'omusajja nga tonnamuwa oba wakitalo nkiddamu teri muntu alina mpisa nga musajja gwe batannawaako naye omala okumuwaako olaba embwa bwe yeeraga amasimu sebo bya tebikyakwata bikisira teri mugenda kwesanga mu bitundu byammwe bikyama nga mubuzi teri akuba n'ebikolimu tebibakwata teri musajja alina mpisa awo kyovola byonna ntera ogamba bawala byonna byoyagala okufuna bifune musajja nga tonnamuwaako era wange nnyo ekitiibwa omusajja akwebaseeko omulundi ogusooka n'asigala ng'akyakwagala n'akwebakako ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna n'asigala ng'akyakuyita hani kimuwenga nnyo ekitiibwa manya kyenabagamba nti emikisa tegyenkanankana kati gwe bw'oba osobodde okuddayo ne weebaza maamawo mwebaze manya nti yakunaaza ekyogero kyanoga omusajja n'akwebakako ogusooka nasigala nga akyakwata essimu nasigala nga hani akyakikuyita nga bwe yali akikuyita bebi nga likyajja sweetheart nga likyajja Zubeida akagambo hani bakazi bangi kakomye lunaku lwawaddeko musajja have you got lunch bukomakolu nyina mukwano gwange mama Jacob yaga nti owaayi kasukali kankanywe ng'enkwawa tezinnampunya naye enkwawa zinatandika okuwunya munnange mbaba nkyakanywa anti omusajja atandika okuwulira enkwawa nga zikuwunya nga buli gyakawoowo takawulira omusajja nga yakwekooye atandika okuwulira eggwe kiki deodorant story kiki nnyo amasuuka kiki nnyo nga gawunya nebugamukana swit ate masuuka bulijjo ge weebakamu tompato gwe kati mama Jack kyeyava ngamba nange ameeya akasukaali nange nkanywa enkwawa tezinnampunya leka gwe omusajja simukwasa kyejo asajja sibakwano baffe lwaki obwo kantu ako kansigaddemu mmeeya n'oleeta ebintu n'obibba kabinja weekali awo ennansana wallahi mpulira nga kansigaddemu kabinja weekali awo kagenda kukola ofiisi bali muteekateeka kuzimba ofiisi ne simanyi erinnya libagenda katuuma nti tubba ebintu ku mikolo bajja katuuma erinnya naye kati ffe nga be bakoledde be bayita bakasitoma abalala segeza be bano basajja mumukase mukolo era abasajja ojja basanga basimbye era abasajja baliwo nakati tebannakola ofiisi naye abasajja babeera wali balina za appointment bazze kubbisa bintu bikomawo tugenda masindi akabinja bwekali kali serious nnyo kalina ne manager waako bajira na masuti appointment ku lwomukaaga tuli wano kati me yalinda ogenda kunkoonamu
gwe kennyini ng'oŋŋamba laba message z'abasajja nga buli omu akubuuza akabinja ako kaliwa akabinja kugambye gwe kali nasa naawo kali bangi abayagala serious dde okubba ebintu kali serious ekikyala jjukira tuba tukooye ebintu ebyo tetubigabirawo kimanyiddwa nti ebintu bibeera mu storage babiteeka wantu awo bw'olaba akalubye sezaala kumuleka ku miguwa temumukolako bulabe muleke ku miguwa ebintu mubitwale temumukolako bulabe era okanya kwebuuza bano ababbi abatankubye wadde luyi abatantaddemu wadde kikonde okunteeka obuteesi ku miguwa olwo n'olyoka owalana neiba akuli okumpi kumbe ekivubuka ekiri mu kwebaka ku muwalawo kyekibbi ebintu era gwe ebintu biri buggwaga kabija weekali katunda nonga keeki eyo kyanno muwasa temwagala anti ebintu tuba tetunneetegeka tuba twaga tubasanyuse era golooza banneiba kati lwaki gwe kyogamba ababadde ku mikolo bategedde nti ebintu bibbye bategedde tewali gwe tutayinza butakubira anti naye kati abavuddeyo ku mikolo bavuddeyo basanyufu mulidde meche kyabakuyambye eti amakamere kati mutusanyusa busanyusa musanyuke byonna ne musanyuka mukolo gubadde ba MC ne babeerawo ekidongo kyakubye buli kimu wano dudu endongo ekyaduukule ngeno sezaala ali ku miguwa ebintu batwala nebikomawo entebe nezikomawo mu showroom firiji nezikomawo kanya kwebuuza bannaye abatunda ebikadde ennaku zino nga bingi byakomyewo ate obuzibu bwe bujjira entebe yennyini gye babba ewamu oba olina omukolo kwe bakuyise ng'ogiraba ate gye baleese ng'omanya nayo bagikima entebe emu esobola okuseba okuwasa abakazi nga 8 entebe emu esobola okuwasa abakazi nga 8 entebe emu naye olwo twabanyiiza kyo tutuusa ku ekyo ate kubanyiiza mwagala kusanyuka kati mwe mwasazeewo tutusanyusanga nakugambye programu yawedde abasajja mu kaweefube w'okwetuusaako essanyu bakola buli kimu omusajja mumalirivu okwetuusaako essanyu mu bwavu bwe era tebikyaliko mu omugagga yekka wano e Kampala yasanyuka nedda mukwano kujjako ng'omwavu tayagadde ne Range Rover tuzigaba muzijjawo ne Range Rover tukola ki tuzigaba buli kimu tuli beetegefu okukikola naye tetugenda kusaba okubeera saabagagga babanyumirwako abakazi abalungi proposal tuzikoze kimala abakazi bonna bebasobya kimala sajja omwavu ate nno kibi yabba ebintu afunisiza olubuto agenze wekwate teri mukazi teri musajja agala sagala nakwemba agenze teri musajja agala kudduka buddusi gwe wekwate bukwasi bulungi mukazi gwe wekwase bulungi teri musajja agenda kusuulawo ebyobuko byali byabukoze ebintu byange nabijjayo period abasajja batuwasa mu beeti lwaki ate ekyokuwasa mu beeti n'okubebakako mu beeti ng'oli eyo ne Sematimba oli eyo twasibye ekyebiri mwasibye ekyebiri mulya tumulya ekyebiri ne tukisiba nti wa tosobola nti nkubuulira ebigambo bino nkuge mulina ku lugezigezi lwoyo nti kugambye mulina olina kyosiba nti nkusiba n'agenda ku Mokash ku Airtel oba ku MTN nemuwolayo ekye15 mangu cash emitwalo 15 gigenda kukola ki olino byaliko tuba wagumu kitundu akwekulieza bode ate mbwe 15 ngomaye 15 aba gumu kitundu kulikeza bode alidde ki emmere batuwola mama namwanje tuba ne bugundo kutuwola obwo nja kumulaba akawongeezi obuzibu kwetandika kwetumiikiriza mbu ate mpulya saagala loko food njagala chips wenkugambira nti chips essaawa zino nno jozze tebazise zibeerawo mukwano batandika kawungeezi emisana tewabeerawo abeera asiikirawo katale tunazijjawo liyo ekiriwo
ng'olyoka olya ekiceere ekyeru n'ekitooke. Kati ono beti mubakabampaani nga ffe tuba sirias ate. Anti kati weepanka ki? Weepanka. Nakugamba sex abantu mu kitwala serious. Sex wano e Kampala kati yafuuka game. Gwe weebaze bounty akuwasizza. Noga nti ono yakulondoba byemu. Sex kati gwafuuka muzannyo nga mizannyo gino emirala. Era si ekintu ky'oyinza okuddawo ne weewaanya nnyo. Kati nze munnange ndi wa kitalo nnyo mukwano. Nakugamba ku Google kudduka buddusi misinde n'ofunawo muntu wano. Kwesimu yange teriiko. Adi nkulaga bulazi omuntu mukubirire wano. Tutandike. Nga mutukoze bubi essimu leero. Kweri? Essimu eriwa. Produce essimu eriwa. Ireka yeeyo. Anyinako data wano. Kulage. Tebikyaliko. Bakuteeka ku wifi wano. Yino kweri. Ebyo mubeerako ebyo. Era nze balwana tikakati sexy tebikyaliwo byo tonyumya. Ensi we yatuuka Zubeida mwe mumanyi. Kera bugenzi ku Google teekamu buteesi kati ng'oteekamu ng'onoonya wano gw'oyagala nti kati njagala wa. Olaba wano Bahai Road, Bugorobi, Bukoto, Bulenga, Bunamwaya, Bunga, Busega, bakutirako n'eki. Katugende ku Bahai wa wali tuli okumpi wano Bukoto. Kugira wano kanteke ku Bahai wano. Bahai. Kitegete. Kukuba. Tika kuwano ng'okuba. Yes, how are you? I'm okay. Kujje ku Kampala Escorts. Where are you? Bahai. Sente mmeka leero? Wanje? Nti sente mmeka? Wanje? Hello? Sikuwulira bulungi ti sente mmeka? Wanje? Sex 10. Service kizogenda okumba. Massage? BJ ameka? Mitwala 15 tosobola kumpa services zonna. Njagala BJ, massage, neka sex. Ngenda kuyita buyisi ndowooza. Ngenda kuyita buyisi. 15. So are we going to test? Tugenda kebera oba tugenda kukozesa kapiira. Sorry? Live wameka? Wabiri. Tujja testing eh? Kale. Okay, kale kamaliriza. Mudakiika nga kati goli ready? Kale mudakiika nga 2 kankubiri. Ayina lumonde, alamuza ki ekyo. Akuba popcorn. Mitwala 2 agambye live mitwala ameka? 2. Ate kuliko birala byonna. Kate ngeri gy'oli aja tisiga. Ate wali ready. Ngeri gy'oli aja wali ali ready. Kati kyenvudde gamba nti
ate sabu kugamba buli kitundu wonna w'oyagala Teberodi, Gayaza, Makerere, Kyali Wajjala. Tufunake Makerere wana akaana. Nebifaananyi bibino bibaayo. Namanti katika nukenjagala. Self service ebanga Uber. Buli wondi nkufuna. Kufunire yakala. Omubiri agwayo ku mitwalo 2. Kati inagwe solo okulamula mpaka mu mitwalo 3. Ngate service hizo nagenda zimba. Hey. Jesu. Kati kano kadaga nti gogenda kujjoba ye yajja. Obadde agenda ogendewa. Anta solo kubana baba ne baba olumba ayinza okujjanga ye yayisoba ne rumu ye ngaso okutwalamu. Obagwe n'omugamba anoonye rumu obagwe n'omugamba jangu wano. Mairo achi njagadde nkulage kino. Zubeda. Ife embeera y'essanyu. Abaana abamu abategedde abasajja bagitwangujiriza. Bw'obeera ne musajja wo mwebaze bwebaza nti gwa kubeerako buli lunaku 2, 3, 4, 5. Kati gwe kyoga emitwalo 2 galimu kaki. Ku basajja alinamu kasente ke. Kitegeeza omusajja asooka okubeera mu luumu egi. Kano n'amala okukata n'akubira omulala. Si bya kukwana olidde enkwana. Owulidde bamugambye okwekebeza aganye. Kulezi 6 kukwekebeza it's okay. Mitwalo 2 bwe banga ejja kubala yivu. Atenga buli service yonna. Kyokati bali awadda kwa buli service. Buli service yonna. Tumanyi n'ebika byazo gobeero kimanyi tukati kino. Bijje bwegiti tatata. Leba naye ba followers bo kati abagenda okuyaya nakano apojja bawulire. Kati n'oli omusajja ffe yali aganya ate kati kino kye mukoledde. Yali anganya okuntwala yali ampisa oluvannyuma nakola kiri n'agaana. Kati kuno agenda kumpita ngaye nti omwana oyo mundeetere. Akajja kumpita nnyo. Musajja. Oli gwe wali oga yanyigira nga nkoze biri n'agamba okyana ekisiro ekyo. Kati kuno agenda kumpita. Kuba kati nze nyina akatambula. Muganda ageze nyina akatambula kati. Kati gwe bino obiyiga oti. Ai kusoma kubajala kugoberera ensi. Lwaki tubeera mu Uganda nga batujuliza bijubize ebimu. Nakugamba nyine kino. Kati omukazi yatuusa, omwana omuwala yatuusa. Uba safe border. Mu budde bw'enkuba ng'okatumya. Ne mu nkuba ajja. Tewali waatajja anti ne bwe bamumuzira kasita mukkaanya buli wendi nkufuna ate batwanguyiriza nti booteka mu Masaka ng'oli mu Masaka tokyasulira mu bwereere ne bobeera mu Mbalala mutire mu Mbalala mbalala waawo ne mugamba olunyankole tindi mu Kizungu kati ndi bihalu ndi bihalwe nti gulu nti mubende kati abasajja mutuyamba buyambi okuddeeka kati omusajja yenna bw'olaba amaliridde n'akola ekintu ng'ekyo simanya akwanjudde simakwe tukitwala for granted golowooza sente zaataddemu okukola omukolo ng'ogwo singa agamba kubaako waaga nti buli lunaku kale kanfunengayo wa 10 asanyuka baaba ati tuli mu abajerega nga musimanyi ogenda ku street n'obalamuzi kati ate obwa university buyitirivu okwo kaana kachatata kajja nti abasajja tebakyereega Zubeera tuwenya abasajja ekitiibwa musajja wo yakoma buli lunaku ewaka muwe nnyo ekitiibwa
ojja mugaddayo gy'ova. Ojja maama mbuddayo gy'ova. Ayayayayay. Kati yasula eka mu luugi mwatya. Luugi gwe mulundi okusoso gisulamu. Wamugobye kati yagisulemu yekka. Kafuna omuntu amuwa kampani. Ngajja mu kabox meya ka app ke nawulidde mwogera kaako. Ntumizayo. Nyamba buyambi. Mpandiika mu bino byetukuba muntu mwana gwe nteramu awo ku safe board andi wano. Very good. Kati namwe munnakutuuka. Era ng'omugamba nti wayi nti eyo nti kale nterako ne ku kifaananyi kye kya WhatsApp tulabe ng'osiima nti eyo. Balina akagambo ke bakozesa ndi ku nacho. Siriimu kizigo. Okay. Karaso okulaka ku mirimu gye gyazaakola. Ataawo siddatuukawo siddategeera. Ebirimu gye gyazaakola ti experience. Kuba bannaye. Kwe kabayagala akulage baba yijidi akulage tezera zimbe ennyumba yawali. Ati kati guno gulimu privacy. Tajja kuga nti mbulizaako ku muyimbi gundi bambulizaako ku gundi kye namukola. Kiba privacy. Zubeida nchiddamu totwala for granted musajja akedde ku machana ganti akuwasizza obakkiriza kale mu bakazi bonna abali mu Uganda nti gwakutadde mu kazigo ke bwe tomonyoma lwabwavu naye omusajja atuko kumanya ganti mu bakazi bonna gwe nkutadde mu kazigo kange n'okebaka mu wiiki ne mugenda mu mwezi ne mugenda mu mwaka emyaka nga gw'oli mu kazigo kaako mutye mutye manya omusajja Zubeida eggwanga we lyatuuka mwabanyanyi yadde abantu ate ne bana abaana bola abali okuba bikowa ko wadde bako kuba omuvubuka ajja n'amuliira ku kicupuli kya $1 bwe nakugambye amuliiridde ku kicupuli kya $1 n'atakoma ku ekyo omuvubuka simanya n'amulimbalimba simanya nkuganzaganza kankutereko ku ssimu n'atamuteerako nagayo kinneemenyeka lwaki mmenyeka kati akulamuliira ku ssimu kati omusasula atuuse bulungi nnyo ate munnange bawa omulimu gwabwe ekitiibwa ta disappointing time mu budde basinga kukwata kigambo kye bayita mubibuko bakugukamu bakugukamu ya rabbi ewensi si mu bubi naye twagala tegeeza omukazi atudde mu makaago tuula nywera tetugezaako kugaba abantu baffe bano kya sex kati buli wayagalira omusajja asobola omufu era gwe ali mu maka nga otudde olwa sex mukwano nedda gwalowooza nti ogenda manyine era tubeera n'obukyala nikakumanyiira nga kukalowooza mukatudde waka lwa sex mukwano bwe kiba nga kya sex tewakyali sex kati mbu kubanga musajja yakusibyeko toyina byoli muwanjawulo ku balala abaana gye bali nga bwe nkugambye ezimu service zitasobola kuyisa ku mpewo ne weewuunya n'okwewuunya ze batuwa ebyo tuyita ddadi akikuyita ng'akidadizaamu n'okukidadizaamu n'akikyusaamu n'owulya nga kiringa oba akitaddemu ate kaki mwezikirize mbategeeza abakyala mu lwatu nti abasajja tebatuyamba naye nga buli omu alina omuntu we mwekwate bulungi mbabuulira Zubeida abantu beekwate bulungi abakazi mweyise bulungi muwe baba mwe ekitiibwa mazima omusajja muwe ekitiibwa baba akomye omusajja yena avuddemu naga nti nzikiriza nsobodde kusooka kukyala okwanjula kunajja oluvannyuma tomuteeka ku pressure tomupeeka ekyo kyennyini kyoli mu mweyunizaako mbu kyoyina ennyo abaana bakitembeeza ku Google kati obadde gwe oyina mmeka kati gwe obadde oyina mmeka kagamba ako kawulidde gwe obadde oyina mu mmeka kati ngalinga alamuza engoyi nkyanze nti kati nti oba oyagala mujjako nti awo nemerera tindako okuvaako gwe obadde oyina mmeka baaba olwo kati gwe weekyanze sente zo kulinda obadde gwe oyina kyendabye mu mbaba wombeefu nga mwogera na ate bw'otaawa bizinesi ya muno kitiibwa tuba bawombeefu bakkakkamu nategeera ekitiibwa manyi nti bizinesi ya ssente bwe
15 akulaga wali ku machagano nya sawa za fenya wali atali yalinda order wali delivery me yampaya akatalike kankute mu byonna abatwa ku real time with Mimi kyenjagala okukubiriza amaka okuwasa kulungi nagamba teri kintu kiwoomanga bufumbo bino byonna bya butaliimu nkiddamu bya butaliimu ne tosindiikiriza mwami wo kutuuka kubuuza Zubeida naye apo yo gyenawulidde boogerako kiki teri muntu ali contented na wakaawe ayinza kulowooza kudda wano ng'ali contented naye buli olaba omusajja Zubeida kyova mwewuunya noga omusajja hajo ono bamusajja gundi ono akola kiwano abasajja bayina ebizibu bali traumatized mu bwongo bwabwe bayina ebiwundu ku bwongo n'omuntu omwe yaŋŋamba n'aŋŋamba meeya ndimukufuuyirira kagalo omukazi ono n'agamba nti nnobye n'ageza kyogera n'agamba nti nnobye nyinza okwefuula mukwano togenda nga neeyogezaamu togenda nga bwe nkwata ensawo bwe musindiikiriza togenda mukwano kati ondeka eddaani bw'amala okufuluma nyinza okukuba dansi bwenti alinda banzizeemu okuwasa awo embeera weeri oluusi by'omusindiikirizaamu bimuleetera okugamba nti bino byewawooza simambu tuno n'abakazi kwe waabwe waleka wakale nkusengukirawo mama ennaku zino bwe tunoba tebakyatukima era njagala kuwa bulamu gwe wewepa nze sase n'omuwala ng'onobera mu muzigo mukyapangisa mbunnobye mama oyina nnobaddi mnobera awantu womanyi nti wano wafuuka waffe ng'omanyi nti mbona ojjo ojja musanga okuleka ng'atunzeewo ne wano e Kampala ono bamuzigo gw'omusajja gwalinamu akafaliso ka inchi 6 kazinga bw'ati n'ateekamu kaveera mu nsawo ye ya bbaaga n'asenguka ono bonoba oyingira mu kunoba ate n'omala onoba n'ensaba omusajja ng'agenzi kale luba fitina bannange wulira okusenguka mu mizigo gino gy'e Kampala ng'onoba kati mbuuza mukati bw'onoba musajja ng'apangisa mbwaddeko ewammwe akomewa gaye mukano komawo mu maka gange amakaje bamutanze apangisa bamutanza ezo mutanzi zatasobola zigula mu kapoloti gomanyi kati bwe tulisomesa teziddanga n'agayaala njagula n'abeerawo ng'omusajja mukazi akanya kwebuuza ki ne kati ffe tetulina TV nga yagaana ogigula kaakati nze ebyange tokwata ku kapeti yange tokwata ku banketi yange tokwata ku baafu yange ne baafu gwe kwata mu ngoyezo siba bavubuka gye bali ze kasitondekera obulamu kyova olaba abo bonna abasajja abawooza kasitondekera obulamu bw'onoonya enkulaakulana y'entono ze kasitondekera lwa baafu mukwano kyogamba 15 ezibadde zigenda okugula ebbaafu zo tezigina kye zigenda kukola kirala ojja kwerega n'omukazi ng'atwala ebintu mukwano tonoba na kisero kyange mubateeka ngoye nkyafu birekeemu kwata mu ngoye zo genda abasajja wallahi oba onoonyera okatali kwata mu ngoye zo genda tutwala ki hayinange nze meya omukazi muleke kasita akulekedde obulamu gwe kyogamba gwe Katonda gwagaba obulamu oba Katonda apangisa ku nyumba zeewammwe nti kakati munnange obulamu abundeke ye yabumpa bannange fuluma genda twala mu ngoye zo buli kimu teri agenda kukwatako ng'otwala ngoye zo ate okumanya ndina mukambo nyo ne t-shirt yange gye nagula ng'ennaku zino gobadde ojambala gireke kasita kinti yange nga tobadde wagamba kati eyo gyambala gwe nze nagigula gireke genda bibyo t-shirt yange nze nagigula yadde gobadde ojambala ennaku zino nagajambalemu neke kiri nti yange gireke munoonya okweraguza otwala kyaki okuleka ngamba gwe wakigula kyova mbakubiriza abakazi bw'otuuka mu nyumba y'omusajja weetegekere byonoonoba nabyo gula ebibyo omusajja akomewo asaye ng'otaddemu omufaliso kale bwe munaaba muno bagutwale naye gwe obadde obeeranga wakati olina adde nakasiwaaniko ate ng'onoba bannange gwe
no babibyo nkomewo nzigulewo ennyumba yange ngisenga bweri nga ekitaliimu izo engoye ezo neebaka embuliri bwange ne bed cover zange munno kwana atandikira gwendeeta tonkima nekuziba kyakima abantu emmeeya nga temukyalina mukwano nkiddamu gwe tolisikinga kunoba babuuze bannammwe bangi abayagala babanone kati bawunzika bavudde ku basajja bali ku byo banoonya ssente eyasembayo okulinda omusajja amunone ali kukyeyo ali kukyeyo engoye akuuta z'abaana ba bosi eyasembayo okulinda bwamunone amunone yamulinda emyaka 2 mpaka le bamugamba nti owaayi waliwo kampuni etwala abantu ebweru naaga akanve ku ssajja liganye nyuma yekyabuswavu nnyo butakima mukyalawo waabwe ate zina mututteyo nga gwe wayenze ne bakukwata kati mwe mulina n'ekisa omusajja tayenda mukwano simana bwe bakikwata omusajja tabeerangako mwenzi kyova omusajja n'ekikolwa kye sina kyansonyi gwe oyagala kakasa nti omusajja tayenda gwe omukazi kale bakukwatire embwe ziro gy'okukakasa nti ekyo kyansonyi nnyo omusajja mbwe abadde ayenda kikwasa ensonyi omusajja tayenda Nile Agro Industries Limited byabamu ku basponsors baffe kosa ne Gibbs Bridals awekisasi ku White Horse Mall bambaza abagole balina n'engoye zannika ennungi ate nga tukola ne ziri custom made. So ennaku z'omwezi nga 28-29 asatu tulina Hijab Nation, tulina Halal Expo osobola okubeera nga ate ogula omudaala gwo mu budde tubeere nga ate tukolera wamu okulaba nti ffenna tutuuka mu maaso gye tulaga. Programu y'olunaku olwaleero bwete bwe tugiwunzise ng'omukyala ali eyo omufumbo bw'oba olaba nga kyona okola ennaku zino abantu abasajja abayika bonna beekyaye ndowooza country wide bakambwe nnyo beekyawa balina ebiguruupu so kati omukazi anaatuulako mu bufumbo ebisinga tubyesonyiwe musiibe bulungi mweraba ennaku z'omwezi nga 18 ogw'omusanvu tuli mu Friends of MC Mayor mugule tickets bannange tiketi ziggwawo tetwagala otuuke nga tolina wootuula yes bantu mumpagireko nze wammwe mumpagire ezibeda abagaggabo wano wabeeko omuntu agamba nti Mayor ku kino kyayogedde ekyolwaliro tebe mukutte tebe mukutte musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.